Yes, okay, yatugenda maso atendete reality cinema ekyali tandikwa film egenda maso twaga tubenga tugenda maso ne tugira babulabi atendete nagambye okuva mu Emi's production kyatandika butande sito subwa na Liang Farida akomewo na mukwaya Aisha bonna bali mweno Senyonjo Saidi ziwa tugenda bala kwa film yatandika Mumbiru Faruku bonna bakomyewo ekyali tandikwa film egenda maso atendete tugenda maso ne tandikwa yayo akati tutandika n'omukyalo naluwa naawumuddemu egenda maaso aliwa naawumuddemu waliwo yajjanga asuuba mpola ekyali ntandikwa omanyi essimu zirimu ebika n'eyo ssimu bannangani akubye ne yakubye essimu n'essimu si ya mulongooti eri awo buli wooli akufuna okimanyi mbadde ndoota gwe nsanyusa nnyo munange okukola jangu omukwa baba bali wano sooka olindeko kiki kyempulidde kiki ate naawe kyowulidde nga mbadde nzira jangu sooka ojje teri alaba ne bajja bayingira olusuku ne bayingira olusuku ne leesu bayingidde olusuku ne leesu ekyali ntandikwa kaka tugenda okudda eno waliwo agenda maaso n'okwambala engatto tusaasire munange tusaasire kumbe senga addidde ekyana kya mwennyina atandise okikwanira omulenzi ono tamwagaliza muwala we asazeewo omulenzi ono akwane kino ekyana kya mwennyina mugende munyumye kale senga kasita senga yayogedde senga era yakumpadde ate yazaala n'oli kyonna kyagamba ate mpakanira bwa senga ate naawe sigwe mubi ogenda okudda eno mutaka ali mu kusunda mazzi ali ku nayikondo banenga nakunoonyeza dda kumbe kali lugambo kaluzunza n'agamba abakazi bano abatambuza olugambo alina engeri gy'afaananamu aveewe nga wakatakketakke nakkirira okutandika okufaanana ekkubo gy'agenda okuzungira okutambuza olugambo agenda otuuka eweeyo gy'alutwala ng'afaanana langi ey'olugambo ogimanyi eddemeezi egenda maaso liri eddemeezi n'agamba naye kakati naye naawe olina ebintu by'otanategeera paneegwe kiki mwana gwe neewakula oti amaaso ge galaba obubi olinamu kamunguluze matu ge mafutu kubuulirira ano gwe mulenzi yeka ali ku kyalo ayimiridde nga kale bendera y'ekyalo yegwe kabonero k'ekyalo ofiire wano Mangalita oyogera ku Mangalita ono mu Mangalita Florence yakajja leka ne naawe Florence yakajja kakati gwe mwana gwe ono omwala yakajja wa mama Mangalita ennaku zino zabadde ku kyalo kuno tomanyi wawazonze musajja gwogenda fasirimu ate bannange buli muntu magnet mu ngeri ye naye weegenereze biki byosika okujja mu bulamu bwo omuntu taasanyukeko buli watunula buli walingiza waliwo ekitateredde kumbe eddemezi lireese olugambo lyamulemesa Mangalita kakati liri kwono simanyi omupya olugambo lolese ndo yanziza siyinza gaana tugenda maaso firimu eno oba ogiraba gyongereyo nnyo eri atannagiraba kyeŋŋamba sheyalinga atoyerabira okusubscribinga oli ku VJM official YouTube channel yo kakatuddako ew'omwami ono atambula n'ebijiiko by'enva omusajja apima omunnyo mu maka naye munange taba mwangu kakati ono yabadde azze mulamu we ng'abadde ayagala abe nga aleeta amawulire agava ewaka muganda we baba balina okgenda kulumba olw'ekika namugana naye ng'okyayogera ebyolumbe nze mbadde nyakwasa obuvunanyizibwa bwawaka wano ye mwami ono namugaa gwe tolaba nga muganda we alina engeri gy'atakola bintu bino ate n'okaddi waayanguwa alina engeri gy'agoba enkanyanya ezitali gya myaka gye nedda ekintu ekyo si kirungi leka naawe toleeta byabaabawo ate ndi naawe waleese byalumbe naye nejjakiraba kuba kati baabawo naye weotakola bulungi ate nendanga ate ne guno okuba wazze okuba okukyala ako nagwo mukisa mulala kakati lwaki gwe totandika okwambala engatto za muganda wo owulidde oba yasula wansi osule waggulu kitegedde kyeŋŋamba buli muntu mukulu ndaba okuze Semaka ekyali ntandikwa firimu Semaka ozanya n'okuzanya kati nga tayita kawalake wanyitala nyagala ebintu biri mbadde mbyerabidde obireeti Semaka ono alina omuze atambula ne sukaali tebatabula kisukaali nga tategedde
batabula kyayi nga tamanyi atambula n'omunnyo buli nva zirina ekigere ky'omunnyo kyegulya ebinyeebwa tebigenda munnyo kuba bibaamu akawoomerera era n'ebijanjaalo tebabiteekamu nnyo ennyama eno esaana okunoga ate yabagiguze kati abaawo nga basena sabbuuni banayoza waali agenda n'ebijiiko obwambe n'emirawo batabula akomyewo basena waali era banaatabula akomyewo ebijiiko bya sukaali mujja kumbula mwadde mubikozesa ki ebijiiko bya sukaali atambula nabyo ebyo ebyemirawo okugwerera nga tamanyi gwakoze ekibyo n'ebintu biri kumbalirira firimu yino Semaka wetegereze Semaka gye tulaba egenda maaso omululu gwa Semaka kakati kambaeko omunnyo gwe munaateeka mu kali akatogoli kawaata omululu gwa Semaka firimu egenda maaso wetegereze njagala olabe kakati gwe naawe ejjira yanguwa taata uno sabuni amutwala enyonyi esimbula nze taata nteeraako mu kyangwe akaana kaleese ekyangwe kitaawe wakakateeremu sabuni okwekuuta enviiri ndowooza engeri gye ziri ensibe tebazina akyapaakinga weeba nnyonyi kagobbe agijuza wetegereze najjeyo sabuni mu nveera atambula naye kooti yagula nene ensawo eziriko ziwera takola nsobi efirimu yaffe egenda maaso twagala kubanga tumanya luwajja bigwera omululu gwa Semaka efirimu gyolengera okuba Memes Production natenga bulijjo mwenna abali ku YouTube channel yaffe okusingira ddala tubaagala nnyo tukyagenda maaso n'obbaweereza Uganda mu ngeri enjawulo n'emirundi gyakunyaamu gye bamimale saagala nnyo kubazanyisa kwata gwe akakuuta naawe otambula nakanene ogenda kuuta nte akakuuta oleeta kanene ye oba obukuuta te ewaka abantu balinga maliba balina obukuuta obukulu kakati oli gwe babadde bagamba adde mu ngato za muganda waalengera emize egiri ewaka wano Semaka okutambula ne sabbuuni munnyo sukaali bijiiko mirawo byonna n'obwambe ekintu ekyo kano mugende bannange muganda wange nga yafumbirwa wazibu kakati munange bwe tuveeyo bano abaana basenga nga bajja kino kiri ku operation senga gye yakiwadde kibe nga kiremesa munankani waakyo omusajja laba kakati kitambula nnyo kigenda okudda olugambo lutambula ku kyalo ono engeri gyatambula omusajja gwe bamusindisa okuba nti ayagala kati ate erabika amulekawo n'anaayiza abalala yava mu kibuga nga kimulemye obwenzi bw'abakazi buno oluusi bubalemyako ne batuula ku kyalo kiringa ekyajja okwewogoma ne kifunira omukisa senga najja akiwa omusajja kaakati tuba tuli awo Magalita ng'ajja omusajja gwe baawadde ono yali wa Mangalita owaaye gwe ova luddawa lwaki ompitako ng'atandaba ko nibikwatirako wa namugaa toyagala kubanga otubula gy'ova n'agamba oba otandise okutambula ano jjukira gy'ozungira omusajja bamumpadde kimutandise n'amugamba tomanyi nti omusajja bamumpadde senga olina kutuula waka bakuwadde omulemawo saakumanyira laba ebintu ebiddiridde kakati wali obadde kaawo abaana baabano bali ku miziŋŋoonyo kwegaba ogutema oguwa ekifaananyi nti osusa goowa nva ku kye bayita enjala kakutiya baaba wadde emiziŋŋoonyo kano kali ku muziŋŋoonyo kati ono yajja abuuza maama waabo mbu yagenze kusaba muwogo amaka agalimu omusajja leero obwavu newenkubadde buba bwagwa at least oyolesa amaanyi go wegakoma kuba mumpi wakoma wakwata maama atuuse n'okugenda okusaba muwogo kumbe ono ye taata muto ye ng'akwata ekkubo ng'agenda ku kibbiya kye ye taata muto naye taata muto ono yalabanga muganda waasuulirira nnyo omukazi oli olumu ateekawoko omugongo wetegereze kakajjukira kino kiganda kye kimanyi okujja ewoono kagutunda
balina engeri gye basaasaanyamu omukwano. Toyogerako naye. Namugamba ne muganda we munnanga atuswaza. Atambula n'omunnyo, ebibiriiti, sukaali n'emirawo. Omusajja oyo oyimirira otya naye ng'omwagala. Abantu bakulaba batya? Kuba buli omu waali entegera ye bayanjawulo ku bintu okusinziira w'abaabirabye. Naye oluusi n'ebintu ebimu bulwolaba 10 nga terikiwagidde omanya kyokola kikyamu. Kyova olaako buli kikoleddwa oba omulimu gwonna kubaako percentage egabwa butya obulungi bw'oba okoze. Ono yamuwa ssente kale ezatandika ebbala naye kyama kye. Naye omuze gw'omwami ono gumutuuse. Atuma muganda wa mubuulirireko. Kumbe nono naye ayagala nnyo muganda we abe ng'awaba. Kubanga okuwaba kwa muganda we alina waafuniramu. Kati omuntu omu buli wali kuleka osiruwale. Oluusidde ebbali weebuze lwaki siraajandese okusiruwala. Kaakati no tukwate ekkubo nga tujja tudde ewa Nantebe. Nantebe ng'ayita omuwala ono. Omuwala ono yajja ewa Nantebe ono ng'ayagala agende maaso n'okuba ng'amuyamba. Kuba maama bw'amutulugunya. Kati amuganya ayinza okuba yakutulugunya kuba waliwo olugambo olutambula. Omwana ono alabika alina ekiwuka mu magulu omwo. Oba oli awo waliwo ekimutawaanya. Siriimu amuli bubi kirabika ali wano kumugaba. Lwaki ogaba siriimu ng'enswa? N'amugamba lwaki ogenda mu maaso oba akugamba ofune omusajja omwoterere. Bannange ubuulirira ekizibu kale gula muswaki we kuba kusenya oba eweeyambayamba. Naye tugenda maaso na kumansa otyo. Lwaki omansa? Ate olaba ennyimirira kiyimiridde ng'ekimansa. Namugamba nange n'abakyala saagala ontwale bw'otyo. Evudde mbannaffe aba Reality Cinema Uganda Limited. Efirimu yaffe eno ekyatandika butandisi. Nagambe nate nga bulijjo eminze nkwereza. Era ng'oli ku YouTube channel yaffe. Tugenda kuba tukutuusako sinema nyingi nnyo ez'ebina Uganda ku channel yaffe eno. Mwenna abali gye muli nga mubinyumirwa ebina Uganda byaffe. Kale nno tubasanyukidde era mugende maaso n'ensonga eyo. Egenda maaso. Kakati nakyalo ono yamubuulirira nnyo. N'amugamba omwana ono abe ng'akyusa enkola ye. Ekintu ekyo tekijja kukola. Weetegereze. Eky'obwenzi tugenda maaso. Yamugoba bugobi. Era alabanga abantu bangi abazaala enzaalo ne zibasala. Tubajukiza ni bannaffe aba Reality Cinema bali ku simu 0757 71 9012. Mwena baba baagala obeegattako. Efirimu yaffe egenda maaso. Kano mukuveeyo nga tukwate ekkubo nga tujja erudda. Kino kiba kiri wano. Kyekyana kya ssenga. Onyiridde. Owayinga munyirira. Kendi wetu kyufe tuliwo kunyirira abalala basiiwuke. Kati nga kibuuza Mangalita. Kani nga mugamba Mangalita yagenze ne ero eba akavaawo kati. Era agenze n'akasawo yennyiriza n'obuwoowa bwekubye. Gwe tonnakimanyako ti Mangalita ayagala Loni wange? Friend wa Mangalita. Mbwagenda muwasa. Kati kino kikola olugambo naye olugambo lutuumiddwa erinnya eddene kudibya. Ayagala kudibya munne kubeera kyekisuubizo ekiriwo ekyassenga naye. Bagenze ne Loni. Era gwenze nawulidde ne kujja okusinziira ku mboozi gye nawulidde. Mbuno gwe yakukyaye. Takyakwagala kati agala Loni. Kyokka nga jjukira abaddewo olutalo wano okulwanagana n'okuwanyisiganya ebikonde lwa musajja Loni. N'ekyo sisobola kikkiriza. Ono no baamuyokyako amazzi. Bamufumbirako amazzi gaali ga kawunga ne bamwokya omugongo. Zino zonna ennaku zaabadde abuze endoozi abadde mu kwejjanjaba. Okuwunga kale singa okuwunga gyalinga miyembe ng'oteeka mu kibbo twantegedde obuzito bw'omwami ono bwe yeetisse obuzito bw'okuwunga. Bamusazeeyo abakazi balina ebyambe ate kati ennaku zino bakozesa ejjambiya oba embazzi akwabya olu oba oweddeyo. Yamugamba oli ku kizibu. Efirimu egenda maaso kuno kwe bayita okuggwayo. Yaggwayo. Weetegereze. Kale lwaki weesiba kwabo omwana gwe weesibako nze namulaba alina n'enkobogo.
oba gwe abayimirira obulungi tobaagala omuwala gw'oliko n'okubigula tabigula ali awo alinga emmanya egenda maaso kaakati musajja atubyamuggwako omukazi buli oba ng'omwagala n'otuuka ewaabwe oba olaba ng'onywezezza naye kasita otandika okujja ewabe w'omuwala ne agaa ate waliwo amututte baloosa kati ne tuddewo eddemeezi kalirunzi oliraba nakubuulidde kale esatu mwatambulira ng'atwala olugambo afulumewe nga wakatakketakke n'atuuka mu bbala n'atandika okufaanana ekkubo eryo olwo olugambo amaze oluyoola kati agenda olutikka gwaluleetedde ng'ali mu kala ya ddemeezi kati mbwe abadde ava kunoonya Margaret ono yamukuba akakule namwandu akakuba mulekwa kati kikyenjogedde ekisesaawo obimu enseko teziba za kunyumirwa enseko ezimu ziba za kukwatibwa nnaku kati kwatiddwako ennaku naye bannange lwaki mwetawaanya wulira olugambo weenooli eyo otambula booda zikubye enfuufu enkuba yiyo yatonye bakuba akataba k'amazzi obeyuka olingayo obudde kiki bannange omala nga bamuzunza kumakyo omusanga lwamutwadde kagaali olweggulo booda yemutwala ate zaana aba booda bangi nnyo kuba buli agula piki empya yamutwala ndowooza piki empya ze zimusikiriza kati gwe toyina wadde akapiki oli awo oli ku bigere shubishi fuutu shubishi mwami fuutu shubishi ekigambo ekyo kyogere ng'okyegendereza Margaret toŋŋamba nti booda emutwala oba oli awo era aba booda baba bamuvuga booda kale gwe bagaye nti buli agula booda eba ya stage wabaawo booda ez'abasombi gwe buli olaba akapikipiki n'olowooza oyo wa booda olumu oba olabye bubi mubaamu ababooda nga basombi kuba kati nze emisinde gye bamututte awo tuddako ewa nnyina maama Margaret efirimu egenda maaso namukwaya Aisha original names evamu Emis production natenga bulijjo tulaba omululu gwa Semaka weetegereze egenda maaso era twagala tube nga tumanya oludala gye bigwera n'efirimu yaffe eno ey'omulembe ennyo nagambye Emis nkwereza kaakati munnange omukyalo ono ali wano kaakati aba ali mu kutereeza ali ku kitooke atereeza agenda maaso atereeza kitooke ali wano atereeza kitooke waayo oli kuki tabu ki namugamba naye omuntu gwempita nanzira mugongo oba oli kukigendererwa ki namugamba saagala otandika emize gya Margaret bwatyo bw'atandika omuyita ali mu bitooke akukuta ali n'abalenzi omuwala yenna buli watuuka mu siteegi emera amabeere kamuzaala oba kamulera weeraliikirire omanye abazadde muwoza nnyo akyali muto omwana mumpimire nnyo obuto bwe ku myaka ng'endowooza eri myaka gy'abantu 30 abaana y'ennaku zino bakula ndowooza era omukazi yenna omuzadde akyalowooleza omwana we nti akulira ku mubiri olabye olabyeko akaana akafuuyira amabeere nga kannaalongo bajja kikugambo ejja zirika ate nga wadde sigwa omuzaala kyova olaba ono ye yeeraliikirira omuwala atandise okwambala wuuyo olengera iya simanyiringiza azambaliramu excess nze muzaala naye simwekakasa kati ono ng'amugamba saagala naawe nkwegaane nga Margaret n'amugamba Margaret ninga nze muzaala niwo babampa mulala nendowooza gwe tonswaze si kyekyo kuba nempiza ng'ozitya si kyekyo wamma naakukuba kuba gwe munange ndaba ne tudde wa Semaka aba ali awo nga kalusomba kasomba lugambo kalinga mugani n'ensonga endeese mbadde saagala nnyo mukyala w'oyo naye era nzize kuba zino essaawa oba tonnatambula kuba n'okukola toli mukozi atidde kukyogera nti oli mubeyusi kuba omwami ono wa lugona akuba n'amugamba wabula abasajja mufuna abakazi era Katonda alina engeri gy'akuwa omukazi ng'akuweesezza emikono ebiri kwenyo oyagala kugamba ki n'amugamba musajja gwe nkutunuulira bw'oti oluusi n'okusaasira n'enkusaasira nenkugamba ebigambo oyogera ki kakati ono gwe bagamba ebigambo jjukira asemba nnyo mu kibiina amagezi ge tegakwatiranga olunaku lusooka
kati olugambo aba n'olugambo olumu lubeera mirimu ayasama ekyalo kyonna n'amugamba bwe mutwe mugamba nti namirimu njogera nnyo kakati sebo kangu n'amugamba njagala okubulira ekindeese remote mama namuddu we n'amugamba maama namuddu yatandise otambula ng'ebisambi biri bweru olowooza ayolesa ki kuba atunda ayolesa yamaza n'amugamba maama namuddu bulijjo ekisambi ekikola ng'ettabaza mu nnyumba kyogamba ekyakayakana nviira yamugamba nviira kwene okuviira nkuviira mweraba abadde aleese lugambo lwakuba ewoono yakapa nemangalita lwaki bakwogerako ebigambo ebyo ate nga ndaba si bituufu omanyi omuntu gweyagala bayinza oba bakugambye amazima nti mwenzi naye kale kulwokuba naawe omwagala omanyi omuntu gweyagala oba toyagala muyombesa abwe yekyangira awo biri bye bakugambe ne bituukirira nti bituufu bakulimba nnyo naawe nzali sinanzerwa nisimuliiko emangalita bakusanze wamoya amaboda zakututte nze boda yadde ntwalako eri kunona gonja bagambye wayiseewo webayokera gonja mbuno mangalita n'ogenda mbuno n'ogenda mbusimanyi babalabyeko nga muliraanye kalogiko mu kikuubo bituufu mwabadde mu kikuubo awo n'asirika kati mu kikuubo zisobola kulugira eyo baba bakulimba ali wano mangalita omanyi nti wabadde omenya omutima n'oyita nawo n'omenyeramu n'akataago nagambye oli Kwemi's production all the way it's all about emination kabi big upon everybody there tubagala nnyo mena abatulaba eyo bakugamba bulimba nze kyegaaki oba owulira lwaki tunneesiga omukazi ebiseera ebisinga okugamba nti lwaki tunneesiga aba ayagala akwesige ne bwaba agambye bulimba olowooze nti ayogera mazima ekigambo okwesiga kyeki amakulu agakirimu geego ne wemba nkulimba kkiriza ne bwemba nkulimba kkiriza ne wemba era noono omulaba obwongo bwe bulinga obusenemu kakati ng'atandika omukubira pulaani engeri gye tuli wano bali wano mu bitooke bya Musa babeerewo ng'omusana tegunnakaalaama kati sebo nga bakola pulogulamu basinkane dda mbu waliwo akasaka kakayuukiyuuki kakati tukwate kubo ne tudda eno ono nno ye yajja okukyala kati nga tayita abaana jjukira bbaawe abwe yamugamba nti wangi maama muva awakwe ntubadde tulina we tuli bambi tebuya tebukkuta babulekedde ejja emiziŋŋoonyo gye bwalidde kati woba oli emiziŋŋoonyo oba okimanyi miziŋŋoonyo naye oyina ogikubamu obufaananyi nti kati olya kikajjo kya goowa weewana ewaka we tuli kati nga bugenda bube nga buleeta emmere bwaleeta muwogo obwavu ne buba bungi butya emmere esinga obutaggwa waka giba miwogo kano nga kajja katuule gwe wootuukira okulya muwogo ng'ettooke ebbobeze oba nga piraawo awunya akawoowo omanya nti munange ensi eyina weekutuusizza kano nga kaleeta endagala naye naawe emmere weegendereze muwogo totema nnyo kino omanyi wabaawo kino ekiti kye batema tomala gatematema by'ensuti owulidde ne muwoga ne kati naawe oyagala tulya ebiwuzi maama n'avaayo maama naye atambula ng'omuwogole omanye ennaku zino afuna ttuwa za kumukumu tetumanyi oba yatandika ogw'ensimbi naye lwaki ofumba ositamye lwaki owaata ositamye ani yagamba nti abaana bawala basitama abaayi ndagala zakyezi ono ava kuleeta ndagala songa ozitadde mu ttaka sebenga endagala ozitadde awo newankubadde emmere gye tufumba ya muwogo era erumire abaana bano kiki naye mazima lwaki abaana va ku ntebe naawe nkugamba mpuli njogere ng'owulira babagambye muwogo tebatematema nnyo n'ebiti bawaate lumu n'ebikuta ebyo tebatera kwagala kubisuula ebikuta omanyi muwogo ojjako oti nobanga ajjeko eddiba abayi njogera bino nakuno ng'oli eyo baaba nkukulisizaayo abaana bali wano bawaata abaana bakola emirimu gyonna ndi wano ndowooza toliyo kumbe gy'oli
otya nti toddamu kwogera bigambo bitakwatagana oba obeyukanga ki ojja n'okola emirimu gundi gwe lwaki tolina kukola mirimu gy'okola tetuganyi wajja wano kukyala naye obugenyi bwe bwaggwako mugenyi gwakyadde wa muganda obugenyi buggwako nga wakamala kyayi w'abagenyi enkyo oyinza okukeera ku mutumu gw'engoyo jakudde eka mukambwemu ennaku zino ate maama watamu ennaku zino mukambwemu nnyo firimu egenda maaso weetegereze endagala nagambye nazijja muta nagambye nga ndagala zijje mutali lwaki tekawulira naye emmere gye muliisa abaana olowooza ebakkiriza otegeera obulungi akaana no katika emiwogo buli lunaku lwe kakyusizaamu mayuuni bukupa kakupa bukupi olowooza kakupa mu mubiri gwokka kakupa ne mu bwongo ngamba gwe maaza are you balancing the diet you are not at all kaka tuddako ewa Loverboy mu kagaali bannange maama ote yangamba ki yine mukwano lwaki nkugamba nga onyibunyivu kati kale kankuweyo ekyojja mu miro tompa busente bo gasiya bulolo okalambalira kwani ku mamaayo bannanga akuyise kukalambala people call me Loverboy nkuleetedde tuli omukwano I've come from far carrying too much love for you you are declining my love kali lugambo nze nali simanyi nti olugambo lugeza kuba ono ndaba anyirira bunyirisi takola alukeeza bukeeza ate afubutukira bw'otamusuubira kuba abantu bamanyi okudduka olugambo lwe kaakati yajja ono akutte ekkufu we yamulira n'akwata ekkufulu ono taasoboke tebamwagala mu nnyumba zaabwe kubanga ayinza okuwandika buli kyalabe n'agenda n'akyogera wala kati ono we yamulira ng'ayita n'akwata ekkufulu teyagaana kujja ekkufulu azikutte olabe nti alina gy'alaga tolwawo mu bigambo byo ate nkole kinina kukola kati nga mugamba kiki ekiriwo buli omu abaana baliwa abalina gye bali bannange kiki ate ng'oyuuga nempulira bituufu namugaana ebigambo ebiriwo omufumbize kano kati mbu muwalawo ogenda mufumbiza mulema bituufu oyo oba agenda kukwata mukwata njagala ombuuzi mulema mu bwongo oba bwe yalemala amagulu ne kebo wempulira mbadde manya ebintu by'omukwano biba byakuteesaganya kamubiro akanaagani akasajja kano leero bannange omwana gwe toswalako omulema okujja ewuwo ng'omuko kati anaatula atya ku kituuti kimulekere oba yavule ekyekituuti oba tunaamusitula mu ddiba byaffe bannazaalabe jamu embuto b'oyogerako n'amugaa naye gwe oyogera nnyo ku gundi naye gwe toyogera ku bibyo oba kankula embuto buli wiiki ojjamu olubuto sipiidi kwozifunira nga tojogerako mu balala olugambo lw'otuwa tuwenga ne ku lulwo kubanga gwe abasajja b'oyenda ko toboogera naye oyogera ku byabanne bitakwatako gye batakuyise naye gundi kati leero ono yamusanga atabuse nze nno mbadde nze kubuulira kuba kati saagala ogaye munamirimu osanze ŋŋenda osanze nina gyendaga era olugambo lwali totwagala olugambo nedda zayo olugambo lwo ekiwala kirungi akasajja naye bannanga gwe tofudde bantu kye boogera nti ekiwala kyekirungi nekijja kyagala akasajja bannanga akalema mu lugaali oyo gwe twagala oyo meza mwana omwana olinga sigwa muzaalo lwaki omutomeza amazima nno lwaki gwe amazima gajja kukubya neiba babaddewo n'amugamba ffe tuli wano baatukola embaga amatuufu gavuddeyo n'agamba amazima ge gaagaliwo amazima ge gaagaliwo toddamu tutawaanya efirimu egenda maaso nyina kigamba eraako katono owulidde mino yaggaana kati muleke n'amugamba naye gwe naawe ebigambo by'otambuza omuntu ne waakuteresa ekyama kye oli ne waba akulabudde naga ekyama kyange tokyogera ofundikira okyogedde oli mubi luli yajjala namugamba alina ekyama kyagala omubulira naye takyogera gwafundikira gukyogedde yamukubira enduulu twala olugambo wano bamugobera leero kati tuba tuli awo ng'onajja omwana oyagala kunkuba kiki ng'ozazza okulwana tuula eri lwakyo tamwagala kyokka yamuzaala okwata ku miziŋŋoonyo ojja gigaza
Balenzi. Nedama. Ova mu balenzi. Nyoko. Toddamu kumpita na maama wo. Uva mu balenzi. Mwana wange ondabisize ennaku. Mwana wange lwaki ontawanya? Uche n'akingummuza. N'omugamba naye bannange obwenzi obwo leero gwatawummula. N'omuga kiki naye mazima. Lwaki ontawanyanga obwenkanidde awo? N'ojonjogeza onjogezaako ekyalo kyonna mazima osazeewo okola etyo obwenzi bw'okoze. Ayenda mwenzi, mbu mwenzi mulungi. Mwenzi mbaya, si ndiyo mchezo. Ameyenda, ametambula. Gasiya mwerere. Kimulire kuyiga buyizi bale. Nekibeera nga kiri mbalenzi kitambula no kitambula bo. Toddamu kuneetunuliza Gasiya bulolo. Efirimu egenda maaso weetegereze. Jana kikubanzi. Jangu. Mama kati okuze. Yamuganya na kukuba. Dawansi. Obadde olagawa. Tuza katebe kati. Obadde olagawa. Laba wambonya. Jangu oluze endagala zireke. Wali naba naayita obadde kulooza gwankolera emirimu. N'amugamba genda. Ngere ennaku. N'amugamba namanya ennaku nti yantuuka okuva lina kufuna. Boddeeyo abantu bagamba mbu simanyi nkutulugunya. Agana okumpita nnyo. Toddamu nakumpita maama wo. Bulwogera ekigambo maama onsindukirize mmeeme. Era saagala olowooze nti ndina senga. Iba ne obeekyana bakimpa kitya kino. Akambe kange sikutema. Nviira mangu genda. Bigulu byonna bijjudde enda bizimbye bwenzi. Ono wuno kadoodo. Wano tebasaawa mugo kuba doodo atera okumerawo. Leero nno bajja kuliiramu n'olumbugu. Anti luwonya enjoka eziruma. Baabo. Doodo wa wano nnyama. Amunoga ayomba. Anti omusajja amagezi gamuli mu kunywa walaki. Basajja banne bagula kanyama olw'olumu naye wano toligiraba. Efirimu egenda maaso. Onoonyereza obudoodo. Omuntu noddaano ng'okombooza tuba tuli awo nga kiramu. Sanyusa okulaba mukwano. Kaakati nno kino kiramu kye kifuuse kiswiti. Alabiriza n'amugwa mu kafuba naye omwami oli naye nno nga tawenera n'abasanga simanyi. Kati tukoze tutya? Mbadde ku bbala. Ndi waiko. Kati toyinawo omulese. Kati mbona abayiseeko ku bbala naye tamulabye. Lwaki naawe olugira ebintu bino tonsuulirira nnyo nga nange mba njagala ne mekusuulirira okitegedde. Ofunayo akadde mu kitooke. Kaakati Naye kasita tebatumanye. musaagala batumanye. Ebintu by'obwenzi biba bya kimpukumpuku naye babamanyira. Olengera kati ebintu bitandise byakubalira mu nsiko. Muwogo oyo amanyi okukwata. Muwogo oyo amanyi okukwata. Era wuuno se baleeta pulaani mu maka ga muganda we. Jangu oteekeyo doodo tugende. Kaakati ne tudde ewa ssenga. Ali wano yeebuuza Mukama Katonda. Ebbanga lyonna lyamusabye amuwonye ekiwulengu muwala we gwayita ekiwulengu. Ekiwulengu kifunira omusajja akitwala. Aye tamwagaliza musajja mulungi. Kyubola ali amuwa omulema. Mukama Katonda nakukola ki obutaddamu saala? Mukama kiki? Ddala nze nsobye nnyo okusinga abalala bonna mu nsi muno. Wuuyo Kintu eki yeevuma kye yakola Mukama Katonda tannakitegeera. Yeevuma kye yakola Mukama Katonda ekikyalemye. nasobyawa. Mukama Katonda eki kye nakola. Kyo kitwale. Lwaki wonna we mba nawe nakusobya lwaki toŋŋamba munange ne mbanga munange entereeza. Newanisenga abulidde owooluga. Awulira afa. Awulira ali kukusiraana. Weetegereze efirimu egenda maaso. Twagala kumenya waje tubigwera ne firimu yaffe. Embeera eri wano. Obunywi. Embeera eri wano nzibu. Mukama wampa buwi nasaba. Mami mpaddemu omulenzi. Kaakati nno omwana gwe baamuwa fazaali singa baamuwaamu omulenzi. Ku myaka. Omanya abalenzi mu bintu by'okwana bino bagaanako oba babagaana. Naye omuwala waba alina omusajja gw'ayagadde tasobola. Anyway, muliwo abasajja baatandika abamu si bangu. Omugamba n'akumma
Mulimu abasajja abakambwe kati ali eno naye akabira muwogo. Abantu ku kyalo ne bampayiriza oba kino kye bayita ekifiini nga ne maama yennyini bwe bagamba charity begins at home naye waliwo kye tuyita negative and positive charity. Kati omuntu asinga buli lwolengera ekigambo nga kiwandiikiddwa oba statement yonna ebeerako positive vibe ne negative vibe. Okubanga mu bantu abatakwagala ku kyalo n'ewammwe wakati bakwagala gwoba osiranye kwenkana ki. Kaakati tudde ono Naggagga ye Nantebe yalina omwana muva Bulaaya amweyagaza ku kyalo alinga alina golodi era baba bamwogerako babuuza ogambe woli omukazi alina omuvubuka eyakava ebweru. Tuba tuli awo nga omuvubuka onazze ye Roni bane bamwogerako munaye mbadde nze kulaba n'abakyala yenze era bane mwana wange naye bamukugamba teri atamumanyi serebu yekka yalimu akawo k'ennyonyi ku mutala naye mwanyi unagezo tuko nga zonna baazi. Kakati onazze alina ensonga ze zimuleese. Waliwo omwami eyamuguze mwanyi ku musiri nga yalina okunoga emmwanyi ezo naye emmwanyi bazinoga oba bazinoga kiro. N'amugamba omusajja yaguze emmwanyi gw'oyogerako nga munywi muzibu. Omusajja takola akuguza omusiri gw'amatooke amatooke n'aganona ekiro. Enkya n'akuwoza walwawo ganona baagabbye si musango kwange nze nakuwa lwaki tewatwalira we nakuweera abantu bato gye bali ababbi. Mwanyi ezo zibalira musajja. Kati sente meka zobadde balira mu mwanyi? Ate no yali ansedde no. Sente yire mu mwanyi yali ansedde. 8. Emitwalo 8. Oh shi. Ne bobo olondeddeko ezakunkumuka tezijjamu. N'abakyalo nyambi otya naiva mu bintu by'olwali omusajja alinga eyanziba. Naye kaakati omusajja otumwa owaabirewa. Omanyi waliwo omuntu gw'osiba ku poliisi nga gw'ogenda omussaamu ezimusiba omuseemu n'ezimulabirira nga mu byokulya oba tokimanyi. Osiba omuntu poliisi n'ekutuma emmere yo mmwe abatamanyi mateeka olowooza ojja kuwawaabira kiggwe. Kaakati ogenda okuddako ewa mutambulira Loverboy mu kagaali ng'ono w'olugambo tamuggwako n'amugamba ojja kwetulisizaako bbomu ebigambo by'empula jjukira luli baamugobe wassenga kiki mangalita zijje zindye bannange obwenzi obuli kwoli oli ku bbomu etambula mangalita obwenzi obumuliko onojjolako ng'enkwa wangi mangalita bwe kiba kyogerwa nti teri atayisa sikaati mangalita asinga ku baami oli omwana abeyuka nze ndi mukwano gwa maama namugaa kyolina okumanya nze maama we mukwano gwange yamufunidde omusajja yabadde ali amufunidde omusajja nnyina bw'abyogera zonna kasigale nga n'obusuuti bwe kambala tekakyasobola kubwambala nawulidde bayogera kubanga ku kisiraani ekimuliko mbu n'obwo obusuuti bwobwo bw'oyambala mbw'ogenda kusiraana nnyo. Kaakati omwana kye yankoze n'atuuka n'okunkuba ssente waliwo ekikyamu ekiriwo balabika bamukuula ekyokumwagaliza mangalita omukazi tasobola mumuwoono Loverboy mbu nno baagala kumukuula balina ebigendererwa ebirala. Ono yeebuuza lwaki bamubye ssente mu maaso ne tudde ewaka ne tudde ewaka ewa Ssemaka tuba tuli awo ng'ono omukyala azze ng'abuuza oba kitaabwe gyali kumbe maama waabwe yaliyo ali ludda wa nti situmanyi kino nno wadde kimanyi nti omwami ono mukopi ewe naye ssebo kimulemerako kubanga atunda amatooke n'emmwanyi z'abandi najja akirabirira kati ono akibuuza ononye eki lwaki ononye eki kweni gwe njagala mumanyi namugaa akimanyi gwe mukazi gw'otambula oli mawano gennyini lwaki totuulako wuwo wala gy'oyo bw'oba omutunda agenda n'emmatu oba nga abutanya namugamba omusajja omwavuwazza omutunzizza buli kimu gwe kiki kyolina kyonsinga gwe wena oli awo ono notagendako kizigo naye mwerumuko ate kale enjeru erwawo okudiba namusika ebiviiri biwaani ayambadde ebiwaani va wano ate ojja kgenda beera awo nkuwa ebirabo byo
kambi kuwa ogende nabyo buyumba bw'ettaka twala eri musula mu buyumba bwa ttaka pani omusiru anjiridde yamuyira enkali n'ateeka wansi essimu amuyiridde enkali omanyira kaakati nno gwe kyali ku nkali kankuleetera ebirala pani omusiru anjiridde banange essimu bagimulemeseza ono yamugoba famire yaabwe erabika erimu okuyigga balayika bayiziyizi kaakati tukwate kulu bwe tujja lavaboyi mu kagaali nga tajjewo ono senga w'abaana naye waki onkola ekintu ekifaanana bwe kwendi ali ekikyate alina obulwadde bwa siri n'otangamba nti muwala we alina sirimu n'omugaali ayagala kumumpa wulira bubi nga mu kagaali wendi amagulu sigayi noyagala kwongerako ndwadde kubanga sirimu bw'aba akuluma bagamba oyitira ofune anzikiru odduka embiro kati mu bulema bwe bambi bamwongereko embiro mu kagaali bannange ebintu bino si byakusaaga namugamba nze ono nga sisaaga ebyaddala ndi siriyasi ate mukazi omuwala namukuwa lwaki ate mba nkuwa omuwala ate nemba nkwagaliza obulwadde omwana akulidde wano era nyagala wafumbirwe nga tanayonooneka naye omwana ebbanga ly'omulabye gwe omulabidde ebbanga saagala ogire ndi munyiivu munange togenda ng'oli munyiivu otyo tonyiiga ate muno mwekyogerera nga kikakkana oyinza okulooza kintu kira mu kikambwe kiyayi kizibu nnyo kivuma kijeregga kikamula omwana bikimbu mulwadde babaga nti abalwadde tibeeyagala okiwulira kati amugamba mu ebyo musima bakugamba omwana mulwadde abalwadde tebaba na laavu kaakati ono mutunda walaki yatuukira wa Nantebe Nantebe bamusanga ggalawo ono yajja akaaba kikyate ng'owunya omukojo wo weefukidde omuntu omukulu omukazi yagunjiridde ate omukojo oguwunya bubi okusinziira kwane yagukojo ye omukojo ogw'omulwadde w'akabootongo sawuti yagwe eba ndalamu omukojo oyo eyalwaddemu kabootongo kirala omukojo ono eyalwadde obulwadde buno obw'abakulu nakyo kirala obulwadde bw'ebikaba obwo ogwa ku mukojo nga gulinga ekivu nga guvuuma buvuumi ekivundu nga kivuuma ninayo n'okugendayo okufunayo emmwanyi kakati omukazi ono ayenda kusema koli ow'omululu ali wano akyusa statement mbu babadde bateesezza ne bbaawe ng'alina okunona emmwanyi bw'atera omuguza emmwanyi kati omutunzi wawalagi yatandika ddi otunda emmwanyi abaami n'abakyala kati kye nina okukola ali wano awunya ate omusana buli ogumwekako guli omukojo we yagukojo yadde ali mu kabootongo gukyuma bubi kati bagumiridde lwakibwako omusana ayongera tuntumuka tugende tulabe nga tudde ewa senga senga aba ali wano kyekikusanyusamu huwayi oyogera ki olikomadde okunsuzanga naye lwaki onsuza bubi ate nkoze eki maama olikomadde okunsuzanga lwaki onsuza sebase maama sweka ani maama nagano kumpita maama wo ze siri nnyoko kale nekutunulira niba nebulwe nkutunulira n'amaaso gannuma nange nabudde bwe namala obudde bwe namala muleba nga nkusindika singa abawe yantwala out n'ennywa bbiya singa mugwe nazaala namuga lwaki saazaalamu ente n'enfuna enva namala obudde bungi ndi wano nze n'amaanyi ganzigwa nsiitaana okitunulire omutwe omukalu n'okitunulire omutwe omukalu njagala kaaba singa aliwo engeri gye bazaalukuka abaana nandikuzaalukusa genda toddamu nakumpita maama wo kuswaza buswaza amuswaza kubanga omusajja gwe yamwagaliza yazze ayomba kati nkuse saaki n'abakyala ng'ajja noono gwe bayiridde enkali maama tusanyisa okulaba ndeeta akatebe kwentokali tajanguwa akatebe nedda jangu lwaki omukazi omugobi emisinde nejambiya mukazi gwoli mutemu jambiya akoze ogambye mbw akugobeza ejambiya sikyo n'abakyala nze sinnamulabako yamwegaana lwaki mwagala okunsiriwaza ono ava kuŋŋamba kati nti omugobeza ejambiya bubi nnyo buteerere era n'omutwala
n'agwa n'ekigwe manga wali omuyiridde n'omukojo azza akuba enduulu Simanyo. lwaki munsirwaza Anyinzizze wano kati anjiridde enzu. amuyiridde omukojo wo kyekimugisizzaamu n'olugoye luli nga lukyuma nga talina gaswala Omusulo. amuyiridde omusulu mwe mukojowa mu baketi Wanga bw'olaba akayumba kange kati. naye kati bannange kana akayumba nsobola kukakojowa munda Munfudde. n'abakyala bamufudde zolo wireless Eryowa bamufudde wireless n'abakyala yabi ate obyegaanyi. Nawe ani yakulabye? Ani yabaddewo nga kaakati naye gwe naye sooka otuwa obujulizi ani yakulabye nga bakuyiira ebintu oddanga mu bintu byakwawabira ebyo nga tolina bujulizi tewali yakulabye omalidde n'obudde bwange n'abakyala amagezi ne gajjanga amatuufu naye tetumanyi oba gaddala kubanga ekituufu onazze awunya omusulu aba agugjeewa yeefukidde saagala muntu alenga omuntu atalina magezi bannange nve na wano kweno ojja kiraba muwogo gwali amuwa amagezi kati nno laba Semakwa ajja asooba Semaka ajja asooba abeeno mulungi mukwa owange sweet mulungi mukyala ye mulungi mulungi ngaze uwo nze munnange owuwo ono nze ow'ebijiiko mu makooti n'omunnyo sabbuuni majaani bunzaali kiki mulungi namuga munange ekindeese nawulidde bagobezza ejjambiya ekintu ekyo kibadde tekinyinza kunneebasa kati oze kusunga wakulaba yantemye nedda ekintu kye bakoze ekyo sikiwagirira ddala nkivumirira emirundi gyonna nesikuvumirira kintu omulalu kye yakoze naye saagala onyiige kuba gwe mulamu oli ye mulalu balalu bakola bati empisa zaabwe naye kati ojja otambula omukazi ku ddalu lye watyanga akugoberedde nedda n'empya ebbiri zemukubye yeebase n'amugaa saagala nyombe naawe oli wa mukazi wo wamuwasa olaba ddayo eri omukazi ajja kugoberera nkwegayiridde maama tongobanga tonsonyiye byonna omulalu bye yakoze obisonyiwe nze munnange mukwano mulungi amuyita mulungi n'amugamba nze emisinde mukazi we gye yangobye najje kamena bwe kama kuba tegyali mu kitone kye emisinde tegyadde mu talenti ye n'amugamba njagala onsaasire mukwano omukazi ono abe ng'akomwako tekiddamu era bw'anaddamu okukigezaako kubye bubi nnyo tasigaza mannyo nga wangudde please help me owulidde munnange sonyiwa munnange please don't chase me out of your life yeah? You are the woman of my heart okitegedde why are you declining my kukwegayirira I came in person nze toddamu kumbulira bintu ebyo please how don't you see how deeply sorry I am you are even closing the door oh my God this is very true enkeera kati ono nga lasanga senga kati nga mugamba dde nzijawo era wamala kuba sidda mabega namugamba nti mbulirira wano namugamba lwekino nfuukidde ekizibu ku kyalo kuno omusajja wenda kunyumizaamu namuga ebintu bye naligambye yalinganga akuddeako ebintu byalinga ebinayanguwa omusajja atuluza omusajja bwe yajja kale nga omanyi era abakyalo oba tolina musajja mulala era weba weetaaga omusajja akusindika mukko kati ekisajja kyajja kale nga si kyekyagalika kiringa obwavu mu ndabika naye sente zekyanyambangamu naye nga oba kizeekuula kyekimanyi nange nnoonya ntandikwa naye omukazi nagenzeeyo jjo mukazi yanjiridde yanaleeta bannange omukazi yajjayo ate nno omukojo nga banaagukuyiira mubaamu ogugaze mubaamu abantu abatereka omukojo mu mayumba nnaku 3 n'olowooza nti agenda guyisaamu walaki yamugobye
yamugobye ng'atonyolokoka omukojjo woki kati ono lwayogera ku mukojjo we gugazaamulira ng'awunya neera omanyi omuntu gwe baali bayiriddeko omukojjo ne bwonaabo oli akulaba ng'era ogukuwunyako kati n'omusajja ogwa mukwana aba atya ne beere oba gwakuyika mabeere omukojjo bwo kati mwamulonda sisimira kumanya baba muwaki kakati yamugamba ono n'abakyala teyanyambye ensonga yange nenkitwale wa n'abakyala n'atanyamba ono yamunenya abafuzi oba abakulembeze abamu mubalonda ne batabayamba yamugamba ebintu bino n'amugaa tofaayo tujja bitereeza batya bakubitereeza batya efirimu egenda maaso bakubitereeza batya kakati ono nga talujja jangu mpitaako kikyate omukazi ono gwe wagenze n'okuba okimanyi wandeetedde buzibu n'omufuutula ne jambiya nedda gwe wamuyiridde omukojja wo byonna byonna n'omukola kye wamukoze nze siina gwe nagobe na jambiya mpitaako naye gwe mukazi gwe ndeka kiki nakoze ani abaddeyo nga mukuba ate gwe kikazi gwe gwe lumu mbaako nze labetabu n'okuba omukazi nejambi oli okonswazeswaza omukazi nantabukirwa kati weba nantekesaako engasi teri agenda n'omutekesaako ngazi kuba n'omukazi oli ekyamuleese mu maka g'omufu akati gwe mukazi gwe saagala oddemu kwesuluwaza ogenda kunviira amugoba tudda ewa ssenga tugenda maaso tudda ewa ssenga kakati no ssenga aba ali wano ogenda okwetegereza nga waliwo wazze yamwaniriza ng'amuga tusanyuse nnyo okukulaba ng'amuga munange oli ose nojja n'amuga munange okujjakwo era waliwo ensonga lwaki nadde njagala okukulaba abeeka bali bati abeeka si babi n'amugamba munange nfunye obubaka obungamba nti oneetaaga n'amugamba ensonga eriwo ya mukyalawo lwaki mukazi wo tomutuuza omukazi wo kimanyi nti abakutema muntu jambi ebintu byandibadde bikujjira bubi naawe wabadde osibwa n'agaana nga omukazi bule mutunuulira bwoti simanyi nakyamukolera n'amugamba muneefuna engeri gy'okwatakwata mukazi wo kubanga olina omutereeza naye nga muna ekyakola kibi ekyamazima yo omukazi kyakola si kirungi naye kaakati wulira ekiriwo ngenda kwogera naye n'amugamba nti omukazi ye ngenda kuleka ninjogerera ddala naye wabula bw'anaaba nga aganye okutegeera oba ngenda mukola ki oba mugoba anfiiriza ebintu bingi abantu bankyayirwa kuba ye abantu tebakyagala kuba mikwano gyayirwa mukazi oyo kati omukazi oyo n'endabika yange agirimu agiinamu omukono yenda obwana bwange kati ndi wano neeraliikiridde kuba ye wenna amugoba abaana bange banaaba batya yensonga ebaddewo kaakati omwami ono emizeegi emibi egitagula nva sabbuuni kubeera buvunaanyizibwa waka byonna byonna alaga bivudde ku mukyalo oli ekigatto kyambadde oyinza ogaalina we yakigwira kava naye era abakazi era mubaleeta mubalaze kuba kati naawe olabika wali mutemi kati okutema kuukwo kati waliwo ali mu kasonda ali kwa kiba kino kye bayita okuswama swamamu ono aswamyemu gyebale oli otya mangalita gyali okiki kyomwagaza leka naye mangalita oli muganda era we bamuyita ng'omwagaza ki tombulira naawe toddamu kumbuza mangalita sinze mutereka
Suge sinze mulina ondiko nebezaako we sente omu nena kati wenkuwa sente omumpitira ekiyuni enaku zino naye gundi gwe wafuuka mubi luli wamumpitiranga bulungi namugawe nakumitira wansasula ki wajjanga wano noŋŋamba simanyi omwagala ne mukuyitira wampaaki ate newoyimiridde sikusangawo gwe twakkoyi bamanga litabiveeko gwereego obwo obuviiri kati ate enviiri zikwataganya nemanga nekyeyongerayo mbwe ebiviiri bimulinga amaggwa yayenga bavuma eki amuvumye yadde kimugambe sikusangawo katudde eno akugambye eno yo eno kwata ecupa teekaawo togamba saggulidde nakuwulira bubi njagala ngunywe omanyi noono naye omwami alimu akatayiro efirimu egenda mu maaso omwami alimu akatayiro kugusunda omwami alimu akatayiro ddala weetegereze bebi mulungi ennaku zino wayongeddeko namugamba olina engeri gyongeddemu okunyirira ennaku zino oli wanjawulo nnyo ali wanaamuwaana omulembe nno gwaliwo ng'abakazi b'obawaana nga basanyuka nnyo era nga kolera kyoyagala just kumuwaana naye obulungi bw'omusajja buli mu buwanvu bwa nsawo kimunywesezza omwenge kino ekiyaayi ate ogugwe gwennyini gwatunda ayagala kwebaka amuleseewo ate ke bagobye semaka ow'omululu omululu gwa semaka gye tulabe egenda maaso ono ng'akwata cupa leeta tutabikemu kumba abadde agenze kuleeta kakugattamu kalala ayagala kukola mixture ayagala kukola mix up efirimu egenda maaso weetegereze baasi najjaliremu ne bajja bakuba omwenge ono atumiza wala gimandula endala kyovula ebyabakyala b'ebbaala byakwegendereza onaalera n'onaalera n'olyalera onaalera n'olyalera weetegereze ono abakyanywa ow'olugambo emisana tuku misana ki emisana tuku kale emisana tuku olabe bakola ki ngeno bigayo jajja emisana tuku naye gwe temuswala ononye kunywa oze kusunga lekaye naye kutonoonekerako bwoti obadde ki efirimu egenda maaso weetegereze olugambo abasanze mimo nakugamba kuno ku kyalo laba anjani nze nfuga yamugamba saagala kuddamu kuneetako lugezigezi kyolina okumanya ndi zino ekyalo ssebo mbu yakifuga mbu yeye mufuzi ebyo byowooza simanyi n'olwo olugambo lwo lwozunze ewange twejja luleetayo nze sikwatagana ba lugambo saagala ab'olugambo saagala otofaayo mulungi embakanyi kaleke akakaleke nemi tugenda maaso ne firimu yaffe twagala kumanya oludda gye biggwera kino ekitundu kikyankalamu buli muntu alina ebizibu bye weetegereze omuddo ku kkubo kati ng'onaamugane mulungi okwemalamu ekitiibwa n'ensa ogenderedde ki olaba naye kasitoma anguddaano agenda tabisasudde olowooza ne asasubi bagenza anywedde simanyi enkeera
Munnange taata Namuddu nsanyusa okusanga. Kuleke taata Namuddu. Ni taata Namuddu. Sebwato mukwano gwo. Sebwato. Kati nga sooka mbuze ne Sebwato ono muli baamu. Sebwato muganda wo mukwano gwo. Sebwato gwe nsangidde ddala nga olunaku lw'ejjo yasuzaalera. Abantu banywa omwenge mbu ne batabuka nedda. Tetuganya omwenge gutabusa abantu naye omuntu waatamanya waakoma ku ntabuka nakyo si kirungi. Sebwato kati wamusanze akuba mayinja yakoze eki? Ulira. Namugamba Sebwato ekintu kye namusanze akola. Obadde abeerayo ng'anywa. Naye naawe leka ebintu bino. Ulira. Bali wa Sebwato. Kati nga taleeta olugambo. Sebwato amuyingiddemu gye banywera walagi n'ewaka. Sebwato mukazi w'ono taliiwo wano. Era yamugaa gwe genda olabe oba ewaka mukazi we gy'ali. Essaawa eno we twogerera bayinza kuba bali wa Sebwato. Sebwato ennaku zino mu ngatto zo mwanaabira mwalira ekyemisana mwabeyukira mu ngatto zange. Gwe ddaawo. Gwekola gwa kutambula na munnyo waliwo abagulekeeka. Genda ne sukaali waliwo abamulekeeka. Ne bannange njokuta toyogera ekyo mukazi wano yagoba omuntu ne jambia n'ogamba akoze bubi. Kati gwe ntegeerayo oluddewo nnyo ebintu bitegeera. Sebwato ekintu kyankoze bw'atyo wasazeewo. Ekyo sigenda kukikkiriza kikola. Aliyokadde ku bakyala bange yegazaanye yetirimbo. Ali ku bakyala yetirimbo ekyo sijja kikkiriza. Sebwato agenda kundaba. Siwe kiba bwe kito sigenda kutuula nga mpaka Sebwato mu mazzi. Ebyo ebintu bagenda maaso n'okukolakola ebintu ebyo ng'akola ebintu byabwe nedda. Hapana. Ekyo sijja kikkiriza. Ekyo nkubuulidde munnange obe ng'otereza abakyala bo. Ebintu byogera ng'oyogera mazima kuba we naaba nziyeko Sebwato omutwe gwe gy'okuba obireese. Omubisi si musi. Nze nkugambye Sebwato mu baafu yo mwanaabira mwatambulira ye kukyala ne atakimanyi. Buli omu bagambye wawasiza Sebwato. Omukyala wo ow'ewaka ne ku Maluwa. Katuba tuli wano nga kino kijja. Owa estole ono mwami yafuuka muswami. Mwami gwo mulungi ali eyandaba. Obudde bwo obungi bumale ng'onoonya ssente. Ssente maginenti y'abakyala. N'ebyomala obudde ng'oli awo oswamye. Oba tolina wena otunula ng'ekisiibwamu. N'ennaku zino obadde ne kati. Ne Mangaleta lwaki ne kati ombesanga bw'otyo. Kati naye nayisooka wetunuulire bulungi. Mangaleta okusooka gwali mukwana akyuse wulira. Naye kati we baŋŋamba musimanyi you have my feelings. Wakyogera that you had my feelings. Kati ekintu kino Mangali ali wano ali ku busubi amenya ali akola ati. Mangaleta kale neetondera okumbulako. Kiki? Bulwadde ki obukuluma? Nsonyiwa kyogera oba nkireese mu bubi manga wange. Mangalita. Ate once you put your knees down for a woman you love, this is a very moment she get to learn nti yafuga. Kati amwetondedde ku mavivi. Ensobi zibaawo naye omusajja okufukamira okwetonda si kyaffe. Kuba ne gwe beetondera akulabanga Buguya. Ono baamulabanga Buguya. Era baaleka olaba Buguya. Ekitiibwa ky'omusajja awantu waliwo mufukamirira awo. Awo in fact teeka lya butondo ofukamira. Naye omala gafukamira mbw ate nsonyiwa njogedde bubi. Watya nga kyogera kikituufu. Kaaka tuddeko ewa musajja mukulu. Ali wano abyewunaanya omukazi ono atandise okundyamu olukwe. Lwaki naye kati embeera eno etandika okuba ng'entuukira ku ddala bweti. Omuntu obeera muganda we ukitegeeza kumanyira kyobala abantu abamu baakoowa ab'eŋŋanda.
omuntu ayinza atya okuyingira omusiri gwe n'asogola lumonde ku makya mutuntu olw'eggulu lunaku buli kaseera n'abantu bamulaba asogola ali omusogozi ono yeeyita ki? Saagala kuddamu kumanyira Ssebwato ojja kundaba. Ssebwato you are going to see. Ssebwato you are in for it. Efirimu egenda maaso waliwo ali wano bali Waragi. Ono atumya Kawalagi efirimu egenda maaso njagala weetegereze omanye ab'olugambo baba ba lugambo. Kakati enkeera. Ono yamulinze. Mangali tawange okuva ddi. Ne mangali tokubeera gyano olwejo naawe kimanyi naye gwe musajja gwe omukazi olw'omusinka ne mutula mu bitooke bya Musa n'otakyusaako. At least mutuze mu bitooke bya Musa as a simple surprise. Holiday. Make it very different for the other time. Gambe kino guba namugagwe naawe baamagezi go gatedde omanyi n'omukazi ne wabanga obwongo oba kale omanyi obwongo bwetoolako naddala ng'ali mukwano naye waliwo waddamu akategeera ono buguya talina gyamutwala kakyonca lwa ssente tokusobola dde oggula ekisande ekyebbiri oli awo enviiri bazisaza girita obulevu bukulinga bumaswabba ina kola ntya efirimu egenda maaso nabanga nzijjuza n'abakasitoma kakati munange oluvannyuma omukyalo ono akawungeeza abantu banywanga we mwenge olwaleero abantu sibakyajjawo ewuwe ali wano aleno kambabulire n'ebisuula ebbaala z'abakyala ebiseera ebisinga abakyala bano bamanyi okuba kale oli n'abeera awo n'omusajja n'amulemeramu so nga lwa baba bajja ku bbaala lwakuba ye mama wakutuma ekiro kakati no baba bali wano ono ajja abuuza oba taata ali eno naye gwe lwaki otambula ekiro mugambe nti taliiwo eno taliiyo kitaawo genda taliiyo nga sina sabuni naye kakati taata yagenze tetatuwadde sabbuuni yatambudde naye bugenze namugamba obudde buli bugenze ojja otambula ekiro kino oli wano mbononye sabbuuni taata wammwe ye yaba akyoyo atatereera tewali sabbuuni ewaka siwali sabbuuni naye nno bana ebintu by'ensi bizibu saawa 3 za kiro omuntu yalese sabbuuni ewaka bamunoonya abaana baagala kunaaba musajja kyoyo ye gwe nalinguddemu enkeera kakati tugenda okudda eno kano kalese muwogo waako nga kamanyi kagenda kukeera okunywerako caayi kanywereko caayi oli owaaki emiwogo n'ekijaja ku caayi caayi wange wanyweddemu walidde emmere yange olutalo lutandise firimu egenda maaso kaka tugenda okudda eno kino tabani kyamuva Bulaaya kumbe bulijjo kikiwago ono kikino kimusibye akakala laba buguya yagaana ogenda okukola ekyamazima agaliwo omukyala bw'obanga toyinaamu kasente ogira omuleka sigambye nti bonna baba baagala kasente naye ate oluusi n'abo ababa bakayinamu akasente baba tebaagala ggwe ebintu by'ensimbi olwaliro ge galinga amafuta agatambuza emmotoka y'omukwano efirimu egenda maaso oba toyinaamu kasente bireke bw'oba tolinaamu kasente bireke laba buguya yawulira nga aswadde nga talina kweraga nti amulabye kubanga era oba oli awo akikola lwakuba tamanyi nti ono waali waanaagira anaamuddiramu ananziriramu maama anange fenna tumale kulinnya nnyonyi tetulina wadde pasipooti musajja atwali maziga akaaba ono atambula n'akasawo sente tezikyaja mu nsawo atambula n'akasawo k'essente muva Bulaaya njagala nkubasi ekintu kiri era ngenda okuddayo Bulaaya bimanyi naawe nze ndanga asaaga nze sirina kigambo kusaaga bobo ndaba just njogera bwogezi nga mugagga ayinamu kyokka gwe stop making me to nyo
ate kati yagala njogera ebikunyiiza era ebikusanyusa kubeera bingenda okukola wulidde nange ganaye kale zikize gawa namugaa ne maama wo nga mukambwe firimu yiino efirimu yiino kaakati tuba tuli wano efirimu egenda maaso kali lugambo ajjanga zze ewaabwe akwata kino akwata kiri olugambo lumuli bubi oweno n'abakyala ali wano naye bannaye Katonda yakuweesa ebiri kirina olugambo jangu gwotule wano va mu ebyo naye nno erinnya lye baakutuuma Namirimu lyo lyakwata otunula ki baamutuuma erinnya lya Namirimu akola emirimu gyakola gya lugambo nnyo bannange akantu buli wamu wonna banyumba bakagizimba waina abakyala mutabani waliwa kwinjali okakasa jali mwali awumuddemu bambi ogamba kimu atambuddemu lwaki oyogera bwoti nedde atambuddemu bantu batambula abadde aweza awumuddemu kumba atambuddemu kiki nekyo kyomwagaza okimanyi nti alina emangalita wangi efirimu egenda maaso Yibbula tasobola kukwana buwala bwa wano obw'okukyalo wali omwana muva Bulaaya awunya amafuta ga nnyonyi tasobola kwesembereza balunkuseere oyo omuwala oyo gwempulira bagamba nti awunya nnyo mbu omuwala awunya Yibbula tasobola mwagala naye Abaganda baalugera mbu tekiwoomera matama abiri kati omanyi ki oba Yibbula lyettama erimu eryawoomeddwa kimangalita totawaana bintu ebyo naawe oyo Yibbula tasobola kwagala muwala oyo omwana ali mu story saizi ababuguya mwana ye tasobola kwagala oyo namugaa munnange weegendereze oli omwana naye aliko omukisa abasajja bamugwa omusajja aliko omukisa bamugwa efirimu egenda maaso Namirimu oyogera nnyo kikulu wanda n'amalusu towayiriza mwana wange ate nkukubire bwerere nga tonnankuba namugamba genda oyina abantu b'ojjamu nze siri wa lugambo nnyo abuulira gwakoowa oba oyina kusooka kulabako kati oyo omuwala si bulijjo gwe bagamba mbu ayagala omulema oyo omulema alayika byaganye omulema alabika byaganye kati kamusekerera nga kalaba abuguyala genda naawe eri tonziza mu ebyo yawakana maama yawakana ebintu omukazi ayogera ebintu ebiringa ebituufu ennyo ayogera ebintu biringa ebyaddala nagezi nakyogera olususu nempulira kale nze n'olukiiko lungiise naye era byayogera si bye bituufu efirimu egenda maaso ekyo sobola kikkiriza sikkirizaamu wadde omwana wange tasobola kwenda ng'ayenda ku oyo katugenda okudda eno ne banange buguya yasaze wagira eddala ewakakabire wano ono bajja mwokya anange ndi wano oba nazaala nteme kibe kuba omutima omuwala yagututedde omanyi waliwo abalenzi abalaga musimanyi omuwala waba amwagala mbu omutima gwe guli eri mbu banaamukwatibwa ekisa eyo chapter eri closed chapter zaggalwa kati olengera naawe mpulira am dying process by process olidde mutima gubengeya muwala ndi bankumuwala akumenya internal organizo zonna nasesebbula nga atandikidde ku major organ
omutima gwe yabenga yagusiikasiika nga temuli munnyo kwegaya ababulamu babule temwali na butto kati ali wano bamenya akatago yenna ali wano kati kyemanyi akyako biwowoolo kubanda bana amaanyi ayogera talina ali bubi waba kukyayeguma waliwo eno nekino nakyo kyakijja Kampala waba kukyayeguma efirimu egenda maaso weetegereze annange wowe tutuno tugenda maaso kati nga takomawo mwana nyize kiki ate maama onyiiga ki lwaki naye odda mu kibaafu n'abiroomu ekibaafu ekyakukula kibaafu ki ffe nga ntulina ebbaafu nnyonjo namugabo bwe twogera ku kibaafu omanyi ku kyalo kuno gwe bayita ekibaafu naawe oyagala weekuutira omu ebibaafu omanyi abawala abamu baafuuka kibaafu ebibaafu lwaki naye obaafuwala don't baff it ani baff it tobaafuwala va mu kibaafu nene mama naawe onsobedde kati kiki kyoyita ebaafu nemweberinga eddugalera bateekamu omweweyoze babagikuuta baafu mwana gwe kati yonange ebigambo namulimba oba naye ayogedde bibi kati omwana wuyo agambye ekibaafu akya omwana ayagala ekibaafu kati mpulira ekibaafu ayinza okuba ati sirias naye ebigambo bino oba namirimu ayogedde bikyamu kuba omwana olumugayi ku kibaafu n'atabuka kati kirabika namirimu awayiriza omwana nga ate omwana wange mutooka waya kikyamba yavaako waya kati ziizo zigenze kati tuddako ewa namirimu muwuulu obanga ku mukazi nga bbaawe ye yanuba omusajja olugambo lwamuyitirirako n'ava wano kati aba ali awo gwe sitole ki muva bulaaya gwe saakundeetako mbwayo ate embwaki ova eri mwana mwazungazungu ba toyina byakola yogera mbikuwe nja kukyapa ggwe ate oliyo olusooka toge maama wange mbusimanyi ekibaafu gwe kennyini olugambo lukubusizaako omusajja akasamba nze olubunu nja okuteera olubunu ati nindwabya banaye onzitira bwereere nkoyo kukolako olugambo toddamu bintu ebyo byakunteekateekako nteekako olugambo biki toddamu nja kukuba nze wefudde embegobego onobegoli ffenna otubeze ebizo tumaze lwaki otumalako emirembe otubegabega toddamu okumbega gwe nja kukuba ggwe owulidde efirimu egenda maaso kusokera okusemba namuga nkulabudde leero gwe gusembayo toddamu kundeetako olugambo lwo onsiruwalirako wakasiruwalira kubeewammwe stupid mwana gwe kale ogenda kumaguze onkubye naye kunze kogenda okukoma eyasembayo okunkuba yababuka omukono gwe ngenda kukubabula wanze ojja kumpulira nza okubabula ngenda kubabula maama abantu ab'olugambo nabo tebaba bangu tebatereera sebo namirimu naye bannanga awumuze ku lugambo gwomuno otagala kuwumuza lugambo bakakubye sebo kamugani kunze kwokomya okkuba ojja kundaba gwe okufiirwa omwana omuto ase nakuba kale amaziga ga namirimu galeeta kinga akolima ogenda kikwako efirimu egenda maaso namirimu yamulayirira tetugenda sukkako wanate nga bulijjo nagambye mwena abatubeerako vije emi official wa YouTube channel tubaagala nnyo abankuumire